Olubereberye Ssuula 44 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Yusufu n'alagira omuwanika w'ennyumba ye nti jjuza ensawo z'abasajja emmere nga bwe bayinza okwetikka, era teeka effeeza eya buli muntu mu kamwa k'ensawo ye. Era teeka ekikompe kyange ekya ffeeza mu kamwa k'ensawo y'omuto wamu n'effeeza ye. Omuwanika n'akola nga Yusufu bwe yamugambye. Awo bwe bwakya enkya abasajja ne basiibulwa nga balina endogoyi zaabwe. Bwe baali baakava mu kibuga naye nga bakyali kumpimpi, Yusufu n'agamba omuwanika we nti situka ogoberere abasajja abo. Bw'onoobatuukako obabuuze nti lwaki obulungi mubusasuddemu obubi? Kino si kyekikyo mukama wange kyanyweramu era kyalaguza? Mukoze bubi nnyo. N'abatuukako n'abagamba ebigambo ebyo, ne bamugamba nti kiki ekyogezezza mukama waffe ebigambo ebiringa ng'ebyo? Kitalo, ffe abaddu b'okukola ebigambo ebyenkanidde awo. Laba, effeeza gye twasanga mu bumwa bw'ensawo zaffe twagiza gy'oli okuva ku nsi y'e Kanani. Kale twandibbye tutya effeeza oba zaabu mu nnyumba ya mukama wo? Buli anaasangibwa ku baddu bo ng'ali nakyo attibwe, era naffe abasigaddewo tunaaba baddu bo. N'ayogera nti kale nno kaakano kibe nga bwe mugambye. Anaasangibwa ng'ali nakyo y'anaaba omuddu wange, nammwe abalala temubeeko musango. Awo ne banguwa ne beetikkula buli muntu ensawo ye ne bazissa wansi, buli omu n'asumulula ensawo ye. Omuwanika wa Yusufu n'ayaza ng'asookera ku mubereberye n'amalira ku muto. Ekikompe ne kisangibwa mu nsawo ya Benyamini. Ne balyoka bayuza engoye zaabwe, buli muntu n'ateeka ebintu ku ndogoyi ye ne baddayo mu kibuga. Yuda ne baganda be ne batuuka mu nnyumba ya Yusufu ne bamusanga ng'akyaliyo, ne bavuunama mu maaso ge. Yusufu n'abagamba nti kikolwa ki kino kye mukoze? Temumanyi nti omusajja yenkana nange obukulu ayinza okulagulira ddala? Yuda n'ayogera nti tunaagamba tutya mukama wange? Tunaayogera tutya? Oba tunaawoza tutya? Katonda alabye obutali butuukirivu bw'abaddu bo. Kati tuli baddu ffe awamu n'oyo asangiddwa n'ekikompe. Yusufu n'abagamba nti nedda, siyinza kukola bwentyo. Oyo yekka asangiddwa n'ekikompe y'anaaba omuddu wange, naye mmwe abalala muddeeyo mirembe eri kitammwe. Awo Yuda n'alyoka asemberera Yusufu n'ayogera nti ayi mukama wange, nkwegayiridde, nzikiriza omuddu wo njogereko naawe. Tonsunguwalira kubanga olinga Falaawo ddala. Mukama wange yabuuza abaddu bo ng'ayogera nti mulina kitammwe oba muganda wammwe? Naffe ne tugamba mukama wange nti tulina kitaffe mukadde, n'omwana gwe yazaala ng'akaddiye omwana omuto, ne muganda we yafa, naye asigaddewo yekka ku baana ba nnyina, era kitaawe amwagala. Naawe n'ogamba abaddu bo nti mumundeetere mukubeko amaaso. Ne tugamba mukama wange nti omulenzi tayinza kuleka kitaawe, kubanga bw'alimuleka kitaawe alifa. Abaddu bo n'obagamba nti muto wammwe bw'atalijja nammwe temuliddayo kulaba ku maaso gange nate. Awo bwe twatuuka eri kitaffe ne tumubuulira ebigambo byonna bye wayogera, kitaffe n'ayogera nti muddeeyo nate mutugulire akamere. Naffe ne twogera ati tetuyinza kuddayo muto waffe bw'ataagende naffe, kubanga tetugenda kuddayo okulaba ku maaso g'omusajja, wabula nga muto waffe ali wamu naffe. Omuddu wo kitange n'atugamba nti mumanyi nti mukazi wange yanzaalira abaana ab'obulenzi 2, omu n'anvaako. Kyennava njogera nti mazima yataagulwataagulwa ensolo enkambwe, era siddangayo kumulabako, era bwe munanzijjako n'ono akabi ne kamutuukako, okunakuwala kwe mulindeetera kulinzitanze omukadde. Kale nno bwe ndiddayo eri omuddu wo kitange ng'omulenzi oyo omuganzi tali wamu naffe, olwo abaddu bo ffe tuli batuleetedde kitaffe okufa olw'okunakuwala. Kubanga omuddu wo yeeyimiririra omulenzi eri kitaffe nga njogera nti bwe sirikomawo gy'oli nze ndiba n'omusango eri kitaffe ennaku zonna. Kale nno nkwegayiridde omuddu wo abeere wano mu kifo ky'omulenzi okuba omuddu wa mukama wange, n'omulenzi ayambukire wamu ne baganda be, kubanga ndituuka nti eri kitange ng'omulenzi tali wamu nange. Siyinza kugumira kabi akalituuka ku kitange.